Yes, this is the body. Manyi tuli wano mu Lubaga division. Tuli mu Lubaga division. Musobola okulaba abantu abamu abali wano bali mu kungubaga ku lw'omugenzi. Enteekateeka ziri wano ku Glory of Christ Church. This is a body emaze okutuuka mu kifo kino era tugenda kubeera nga tubawa updates zonna. Kati wano ye ambulance eneweereddwayo Member of Parliament waffe owa Abubeka Kawalya era nga yeeri muli omulamu saawa zino era twebaza Katonda. So ekiri wano tuli wano e Kawaala ku Glory of Christ Church. Njagala okubawa updates olwekyo kyonna ekiri wano. Abantu bali mu kweteekateeka, abantu bali mu kuwa information yonna egenda okubeera ng'etambula. Tugenda kuba tujja batuusaako. Weekuumire wano ku BGP TV, Blessed Charles. Ntuusewo kubanga amawulire gantuuseeko ng'ate tubadde twakamala kuva mu kuziika, naye information yonna ino church we wali omukyala Irene Haberts ayimba gospel music era mujja kuba mumanyi enteekateeka. Omwami ono yabadde akulira Holy Gates Choir eri wano ku Glory of Christ. Kyewuunyisa nti Rollins afudde kubanga naliko naye last week, nabaddeko naye Katonda ayina byeyesigaliza. Mukama abawe nnyo omukisa. Mugenda kweyongera okufuna enteekateeka mu linnya lya Yesu.